Omukama oyo nnyimba Iguru Rukidi owokuna okudda kw'eri omutonzi kwakanze abantu bangi okwetoola eggwanga lyonna. Omu ku mikwano gye Raymond Mujuni ono nga basinkana emyaka 2 emabega atubulidde engeri gye babadde bawangaalamu naye. Kumpi emyaka 2 gye tumaze nga tuli ba mukwano naddala nga tuli close nnyo naye ebbanga nga yafuuka omukama twali bato nga tetumanyi bulungi era nze nga mumanyi nga mukama wange. Era mu kukula ne tusalawo nti omukwano gwaffe ogw'enkizo tugutereke tukole ku mukwano gwaffe ogwa public. Atubulidde ng'okulwala kwe bwe kwasooka okubatiisa era bwe yagenda okujjanjabibwa mu nsi z'ebweru ne bafuna essuubi nti osanga anaddanga mulamu ekitaasobose. It was a great shock. Then when he eventually left for treatment, of course, as with many things, you think when people go for treatment, they'll come back. It's not our news as friends to break, but the closer family let us know, and it was very painful. It was really, really painful to take in, and I don't think we've absorbed it yet. I don't think we'll absorb it. Mujuni ayogera ku mukwano gwe ng'abadde omukkakkamu omwetowaze era abadde yeebuuza nnyo ku mikwano gye. He struck me. He was a very, very patient person. He was very humble and very down to earth, in spite of the fact that he was a king. We shared some passions. We were both supporters of the great Arsenal Football Club. Ono agamba nti abadde ayagala nnyo enkulaakulana era waafiiridde ng'ebyobulambuzi kw'ossa n'ebyenjigiriza mu bukama bwa Tooro abiyitimusizza. Kati abadde atandise ate okuleeta amaanyi mu Kingdom of Tooro. Akola marathons, akola health camps, Muchwa headquarter eyo n'agizimba bupya, Paris mwabeera Kaluziika nayo n'agizzaako. Tulina obukundi bwaffe obutufuga bwe bayita isaazi n'abuzzaako. Abadde ataddemu nnyo amaanyi mu kufuga Tooro era abadde akola bulungi era okufa kwe kutukubye nnyo wala. Omukama oyo nnyimba abadde muwagizi nnakinku owa ttiimu y'omupiira eya Arsenal mu ggwanga ly'e Bungereza era bwe yawangula ekikopo kya Premier ye n'emikwano gye baasalawo okwambala emijoozi gya Arsenal gyonna gye balina ng'engeri y'okujaguza obuwanguzi bwabwe. Twali mu masanyu mangi yali taliiwo naye amasanyu gaali mangi nga bw'ojjukira twawangula ekikopo leeta ekiro mupiira gwali si gwaffe gwali gwa Manchester City nzijjukira nange nali sigulaba nnyo naye ngenda okulaba mu ka group ke twalimu awo ng'abasajja bagamba mukiraba kino ekigenda mu maaso era ne ntuula ku mupiira awo nga tuweeyamu ku message awo era bwe twawangula ne twekubirako ku masimu ne tugamba kati tutuuse we twagala era ng'owulira essanyu lyali alina ng'Arsenal ewangudde lyali lingi nnyo n'olunaku olwaddako era essanyu lyali lingi nnyo ne tusalawo nti twambale emijoozi gya Arsenal gyonna gye tulina giggweeyo. Okumanya omukama oyo obukama bumubadde ku mutima ne ttiimu ya Arsenal ng'ewangudde yagamba mikwano gye nti ng'abazanyi ba ttiimu ne babadde abalungi mu kapiira nawe balina okubeera nga bakuuma obukama bwa Tooro. Era nzijukira yaŋŋamba nti abasambi babiri be yali ayagala nnyo Saliba ne Gabriel bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okukuuma Arsenal era yakiŋŋamba nga ngamba nti olina okukola ogw'omulimu ng'okuuma obukama obwa Tooro. Mu ngeri y'emu n'abantu okuva mu bwakyabazinga bwa Busoga nga bakulembeddwamu omubaka wa Jinja North Hussein Muyonjo amanyiddwa nga Swengere baweereza obubaka obukubagiza kweri obukama bwa Tooro olw'okufiirwa omukama. Nti kitalo irala Namulondo w'e-Tooro yeewunziike kaseera kazibu ebigambo bituweireku emyoyo gituzitoyiwe. Olingiriza ifo bwakyabazinga n'obubakama bw'e-Tooro tulina bingi ebitugayita okugeza twona twava bunolo kyokka okutyererako omukama kwidye mu kiseera nga bona kumpi bali mu myaka n'emirala nise bantu kyabazinga wa Busoga era bwe balingirwa bayiro bono nti abalongo obwakabaka obuyako bw'abaana abato abavubuka envumulo. Omukama oyo ennyimba Iguru owokuna wafiidde ku myaka 34 ng'obukama bwa Tooro abuzizza ku ntikko abangi kye babadde batasuubira. Omukama agutamba ne Doreen Nanyondo agafeeyo ku Spark TV.